Redzone TV kwoli webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawana nnyo gwa kyatambula naffe ensonga za Ssaanya Muhyiddin Kakooza ne Olivia Lutaaya zikyagenda maaso n'okubeera nga ziranda abavubuka bano oba abasibe ab'ekibiina ekya National Unity Platform abaakwatibwa mu mwaka ogwa 2020 ng'abamu baateereddwa nga wabirabye ebigambo byogeddwa kakati omukulu amanyiddwa nga Muhyiddin Kakooza abangi bamumanyi nga Ssaanya ekimu kubizuuliddwa okusinziira ku bantu abamu abakola okunoonyereza okwabwe era ebigambo by'engendo okuwa ogenda biwulira mu katambi k'engendo okubanga nkuwa omukulu amanyiddwa nga Muhyiddin Kakooza ali omu ku basibe 28 abaasibwa nga nnono tebaamusiba yekka baabasiba wamu n'omukyala amanyiddwa nga Olivia Lutaaya ono nga ye bwe yavuddeeyo yaddukidde direct ku kitebe ekya National Unity Platform Makerere Kavule era ye n'ategeeza nti tagenda kuzannya mizannyo gye babazannyisa n'olunaku olwaleero abadde ku mukutu ogwa TV ogwa NTV era ayina ebigambo bingi byayogedde byensuubira okubanga obiwulidde bw'oba tobiwulidde nja kusaba ogende ku mukutu gwaffe guli omulala kwe tusinzirira ate okubanga tukutuusaako ensonga nga bwe ziba zitambudde. Olivia Lutaaya yavuddeyo n'ayogera ebigambo bingi Seeka Ssaanya oba Muhyiddin Kakooza naye bw'atyo n'abaako byayogera wabula nga Ssaanya Muhyiddin Kakooza n'abamu kigambibwa okuba nti bali 6 nga bano be bakkiriza okuzannya emizannyo oba olyawo oba ddiiro ezaali zibaweereddwa omukulu amanyiddwa nga Balamu Barugahara minisita ow'ensonga z'abavubuka nga wawulidde Sam Okanya bwe yavuddeyo naye n'annyonnyola bye yannyonnyodde kati okusinziira ku ono amanyiddwa nga Umaru Kisekka ye agamba nti okusinziira ku sources ze era ebigambo by'owulira bya Umaru Kisekka si bya mukutu guno omukulu gw'olaba oyo Katambi Saidi emu bamuyita Michael Mawanda omusajja wa kibiina ekya PLU emabegako awo twakuwa amawulire nga yasibwako mu kkomera ery'Eruzira ku nsonga zaali za buli bwanguzi kati okusinziira ku Umaru Kisekka agamba nti mu kkomera eyo waaliyo obuli bw'ebisiyaga obwagendanga mu maaso wabula nga bakaka abasibe bano ab'ekibiina ekya NUP okwali Ssaanya Muhyiddin Kakooza n'abalala abaakakibwanga okuli ebisiyaga oba balya ebisiyaga kati nga kino kyekimu ku ebyo bikozeseddwa okulaba nga kyabaleetera okugonda ne bakkiriza mbu nga babatiisizza nti obutambi obwo bagenda kubanga babutambuza kati we baabeera eyo munda nga bamaze okubatuusaako obutambi buno era nga kigambibwa nti oyo omusajja amanyiddwa nga Honorable Michael Mawanda mbu ye yatuusa obutambi obwo ku bantu bano nti bali 6 nga baabakwatanga obutambi nga bakola ebikolwa ebyo ebisiyaga kati oluvannyuma lw'ensonga eyo oluvannyuma lwa Michael Mawanda okumusiba mu kkomera ery'Eruzira mbu n'agenda n'atuukirira Ssaanya ne banne abalala 6 n'abalaga obutambi obwo bwennyini n'abategeeza nti bwe mutakkiriza obutambi buno tugenda kubuta bubeere nga butambula jjukira singa obutambi obwo bwatambula kiraga nti baali mu kkomera nga beerya bisiyaga kati nno okusinziira ku Umaru Kisekka ye agamba nti bano era ye okusinziira ku sources ze nti bano kyekyabaviirako okubeera nga bagonda ne bakkiriza nti bannange emisango katugikkirize nti twagizza newankubadde tetwagizza kakati nno kino ndowooza kyandibanga kyekiyambye omukyala amanyiddwa nga Olivia Lutaaya okusigala nga ye bambi akyakalubye era ye oluvannyuma lw'okuba nti baabata yatambula direct paka ku kitebe ekya National Unity Platform n'ategeeza ebigambo bye yategeeza byozze ng'owulira gwampuliriza ku mukutu ogwa Redzone TV nyongera okutegeeza tanaba kubanga osubscribinga kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade aka notification ogenda kubanga tomisinga nsonga yonna olunaku olwaleero omukyalo oyo amanyiddwa nga Olivia Lutaaya abadde ku mukutu ogwa NTV era ku mukutu guno we bamubuuliza nti naye kiki oyinza okugamba mwami Yoweri Kaguta Museveni Olivia Lutaaya abategeezezza nti kyennyinza omugamba kiri kimu atuwe entebe yaffe sina kirala kyennyinza mugamba era n'ategeeza nti n'ekisonyiwo yali takyetaaga kubanga already be bamusibye bennyini emyaka 4 gye bamaze nga bamusibye kati saawa zino naye bamuta ate nga bo bennyini be bamusibye ate tebajja mmuta bagende bamukozesa ate okwataakinga omuntu atamusiba nako ebigambo ebyo Olivia Lutaaya abyogedde bw'abadde ku mukutu ogumu gwa NTV nga nnyonnyola ensonga ez'enjawulo kankuwa ebigambo bya Umaru Kisekka ku nsonga eno nzija ate tubeere nga tweyongerayo. Breaking news baganda baffe ababadde ba political prisoner Ssaanya ne banna abalala 6 wowulira nga boogera ebigambo bye boogera ebyo bambi temubajajinga abantu abo baali baagaana okukkiriza emisango myaka 4 miramba nga baagaana
naye abasajja abo babakolako ebyaswakaba ne bagenda ne babasodomizinga Sanya ne banna abalala 6 ne babakwata ku buvidiyo. Olwamala bakwata ku buvidiyo omusajja gwe bayita Mawanda MP olunaku lwe bamusiba yakwata akavidiyo ako n'akatwalira Sanya n'akamulaga n'amugamba nti bw'otakkiriza misango buno obutambi tugenda kubuta. Basajja battu bwe batyo bwe bakyusa olulimi baali baganye bwe batyo bwe bakyusa olulimi bwe batandika okwogera byolaba bye boogera ebyo temubajajinga nako ekyo kigavumenti tekikulemberwa bantu biri bisolo. Omusajja bamuyita Isa ku CMI be babakolako ebyaswaka bebyo. Isa ku CMI Isa bino byenkugamba byaddala Sanya ne banna abalala 6 bambi balina ebibagoba babagamba bwe mutakkiriza buno obutambi tugenda kubuta budde mu bantu. Ekyo nkikubuulira bw'olaba boogera bye boogera ne bw'omulaba ayogera byayogera ne bw'omulaba nga butufu byayogera tateekayo mutima bambi babatambuliza ku remote. Osegedde babatambuliza ku remote. Omusajja oyo Mawanda olunaku lwe bamusiba ye yalaga Sanya akatambi ako n'amugamba guno obutambi bw'otokkiriza abasajja bagenda kubuta. Nkubuulira bagenda kubuta. Jukira baali balina mission ey'okuwaayiriza omukulembeze waffe nti abantu babeera nabo bali babisiyaga. Osegedde bamugamba bw'otakkiriza misango ne banna abalala. Era obutambi bangi nnyo bali eyo nga mbutufu baali badde nga Olivia Lutaya bwali baliyogedde nga Olivia Lutaya bwayogera baali sigadde bali solid mu komera gye baali naye bambye bye byabamenya emitima ne basalawo ne bakkiriza ne batandika okwogera ebyo byolaba boogera. Tebabasuubiza ssente nti ziri awo babasuubiza ssente nedda babatambuliza ku remote. Respect basoja. Tambuza video ene etuuke ku buli omu gwe kikwatako. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdu omusomi w'eddua. Nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kutankalanako jangu kusomere ku ddua okubeda nedda eddua zaabaawo eddua zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko akanyaga. Nina ekyoto kyensobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddua nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kusaasira ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.